video today from Israel's military claims to show... You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Equal muntu wa bulijjo. Tumaze okukola ku ssente kakati katuddeyo buterevu nnyo awatali kumala budde bwonna. Kambazeeyo mumanyi okuyombamu. Naye ize temutta muntu. Now, eggwanga etibula America abadde kawando bigambo yennyini Donald Trump kulembeze wa ggwanga eryo kosa ne Isirayiri. Bombi paka nakati Trump ategeezezza nti tebamanyi mukulembeze w'eggwanga etibwa erya Iran ow'oku ntiko Mujtaba Said Ali Khamenei oba mulamu oba mufu. America egambye tetumanyi. Bagezako okutracinga bategere mulamu oba si mulamu bikyaganye. Kakati kunaku luyitibwa Nowruz abaleno bakuzizza nti intelligence ya America niyo mu Israeli babadde bateeze okulaba video ye. Babadde balinze okulaba video ye yabadde asubiddwa kweka nti ata. Yes, yabadde alinze bate video. America ngerinze bate video ya Mujtaba. Balabe ng'ayogera kakati nti video eyo tomanya. Abasajja balina technology babadde basobola okulondoolerako Mujtaba ku video. Ne bamulondoola ne bategeera nti mulamu ate ne basinzira ne ka video ako kumulondoola okulaba waali. Kakati Mujtaba bw'aba mulamu ndowooza n'aba mugezi okusinga ku taata. N'aba mugezi taata abadde tate kufa kuba abadde mukadde onabika okutya okufa kutya. Taata abadde mukadde myaka 86 Khamenei senior kati onagamba nti nze ndi muto bw'otyamu kukufa. Kakati teyatadde katambi obubaka bwe babu musomedde busomezi nga buli written. Omwana yabusomye ku TV obubaka bwa Mujtaba. America nezeragama atuwonye. Otuwonye tubale twagala kusinzira katambi tukuyiga otuwulire. Basomye busome. Okitegeera ekirala Israel etegedde ne America nti waliwo meeting eyabadde etegekeddwa abakulembeze abasigaddewo e Iran okusisinkana kabwejongera omujja face to face bamulabeko abalabeko ababuulire ekiddako. Naye nti bagenze okukola assessment ya security nga temala meeting bagisazizaamu. Meeting yabadde etegekeddwa okumusisinkana liiso ku liiso Mujtaba the new supreme leader nti bagisazizaamu oluvannyuma gamba oluvannyuma bagisazizaamu. Kale nno America egambe tetumanyi waali. Bwekuba kwogerezeganya America egamba nti bayogedde ne Muhammad Garibafu speaker parliament y'eggwanga eryo newankubadde nga Iran byonna ebiwakanya olunaku oluyise 10,000 ez'abantu munda mu ggwanga erya Iran kanaku kabadde kabonero eri America n'Israel nga tebakaagala. 10,000 z'abantu mu kibuga Tehran bakuŋŋanya olunaku olwajjo nga bakutte bendera z'eggwanga eryo nga bagamba nti tuli tiimu Iran tuwagira gavumenti yaffe. To hell is Israel, death to America. Abantu bakuŋŋanye Tehran nga bayitirivu ne bagamba tuwagira gavumenti yaffe. IRGC majega ggwanga eryo ga mutawaana gafulumiza ku akatambi nga bakulengeza drone ya America gye bakubye. Bayira drone gye bawanudde kati bafulumiza akatambi nga eri ku ttakaawo. Ajjukira nti batugambye nti bakakuba 1029 kati batulaze drone eyo emu kwezo basobodde okwabika nti bawanula mu bbanga nti nga bayambisa air defense ne anti-aircraft systems zizaabwe. Ennombe zikoleddwa Isirairi munda mu ggwanga erya olunaku olwaleero naddala mu kibuga ekiyitibwa Tabriz mukaaga bagenze maaso n'okulabika nti bafudde tutegedde nti 9 banyiga biwundu. Tabriz obulumbaganyi obukoleddwa sayidi eyo. Kakati kankwegano ga Tasnim News Agency bw'otunuulira omuwendo gw'abantu abafudde mu lutalo kansooke nkwe bye batugambye ebiri official then nkwe n'ebiri ebirala bye batugambye. Iran nti abakafa bali mu 1,500 abakafa Iran sofa balinga mu 1,500 abakafa Iran. Lebanon bakafa 1,000 Iraq bakafa 61 Israeli bakafa 18 14,697 bali ku bisago.
America nti yakafirwa 13 bibiri bali injured, Palestine bakafirwa abantu 4, Syria bakafirwa abantu 4, Kuwait at least abantu 6 batidwa, Bahrain bakafirwa 2, UAE 8 be bakafa, Oman 3 be bakafa, Saudi Arabia 2 be bakafa, Jordan bali 28 abali injured, ne Qatar bali injured bali 16. Kakati bibye biri official benyizo kulabika nti nkubuulira ne kati kankutwale ne wano owulire kuno omukutu gwe Iran kakati gwe guleeta bino bani abatuwadde eyo of course gana amawulire amalala agali main getugoberera kati ne nkutwala mu ge Iran gagambi gatya age Iran gatugambi bwe gati mukutu baguyita Tasnim News Agency nti bakoze investigation bakoze okunoonyereza okwabwe ng'ojjeko bye nkubuulidde batugambye nti death toll munda mu ggwanga lya Isirairi. This is according to Tasnim News Agency mukutu gwe Iran. Batugambye nti balina obukakafu nti abantu abakafa e Isirairi bali 1,281 1,281 Tasnim sose kuwagali agali official be batubuulidde era bagambye nti analysis yaabwe bana Tasnim bababuuza nti mwajjiwa bwina alaga nti Israel bakafa bali 1,200 ne bagamba nti bakoze kibayita a comprehensive analysis of burial data batunuddawo mu kuziika data w'okuziika jjukira nti mu mawanga gano data w'okuziika abeera available kati batunuulidde nate cemeteries eziri major 10 Israeli jibasinga okuziika abantu Abaisraeli basinga kuziika mulimbo kakati bagambye abatasinimu nti bakoze okunoonyereza okwemunda ne batunuulira ekiri mulimbo za Israeli 10 zibasinga okuziikamu kakati bagambye nti limbo zino kwe kuli gye bayita Har Hamenichoti enda bagiyita Har Hazeitim okitegeera mu bitundu emuli Kudusi Yarukon ne Petah Tikva Kiryat Shahul Tel Aviv ne limbozi endala ezisangibwa e Haifa, Holon, Rehovoti ne Ashdod. Kakati nti Tasnim ng'enoonyereza eyagala kuzuula Abaisirairi bote bafa buli babakuba bizimbe bye byonooneka bote bafa nga bagumu babakola mayinja oba aluminium. Kakati noka tujja kunoonyereza bino byenkubulire banoonyereza ne bagamba nti batunuulidde data eyabadde examined okuva mu Chevra Kadisha ye Jewish burial societies zaabwe e Tel Aviv abavunanzibwa katugamente abavunanzibwa ku byokuziika e Kudusi, Haifa, Petah Tikva, Rishon, Lezion n'ebitundu ampuliriza ebirala. Kati okusinzira ku byebategedde okusinzira okwo bagamba nti bw'oba weetegereza okusinza ku Tasnim ne investigations baakoze bagambye nti omuwendo gw'abantu abaali baziikibwa ng'otero natandika buli lunaku at least gwali ku bantu 15 buli lunaku mu limboozi ezo 10 nga abantu nga 15 be baali baziikibwa mu limboozi ezo buli lunaku ng'olutalo terunaba kutandika. Kati bagamba nti ennaku 21 ezasoose ez'olutalo abantu abaziikibwa mu limbo nga basinzira ku data oyo kubanga bagambye nti omuntu afa n'aziikibwa data afulumizibwa Isirairi. Kati bagenze okwetegereza ennaku 21 ez'olutalo nga waliwo okweyongerako abantu nga 61 buli lunaku duli balinga 150 bagenze okwetegereza nga abaziikibwa buli lunaku baweze 211 kama figures zino ziri nnyaki balimu Ebola nedda COVID ate yaggwawo bafaaki lutalo Tasnim negamba bateekwa okubanga bafa lutalo. Kakati bwe bakoze okunoonyereza n'okugattagatta ne batuuka ku ttoto ne bagamba nti abantu abakafa Isirairi olw'olutalo luno bali 1,281 nve ku ziri figures ze batubuulira era nkomyawo nange ku ekyo bwe batugambye baani kunoonyereza okukoleddwa Tasnim News Agency alisi wali munda mu ggwanga ettibwa erya Isirairi akadde kano kennyini aliko Pal FM natekulera omuntu wa bulijjo. Kakati IRGC egambye IRGC in fact okusinza ku getufuna kati Israel egambye nti ekubye headquarters eza IRGC bakubye headquarters zaabwe mu kibuga ekiyitibwa Tehran zikubiddwa akadde kano kennyini tubiraba tubiraba garibafu ebimukwata kutojja byongero bitegeera kuba batugambye nti abasajja bayinza okubanga
baagala kuteesa naye era bayinza okuba nti bateesa naye n'okwagala okumufuula omukulembeze nti bakolagane naye ebintu birabye. Kakati okusinziira nno omu ku bacommanders aba IRGC bamuyita Mohsen Rezayei, omu ku bakomanda ba IRGC agambye akadde konna mulindirire escape y'Omumerika agenda kufuluma nga adduse. Agambye essaawa yonna Iran ekimanyi nti omusajja agenda kufuluma eddwaniro olutalo alusuulewo. Ewagambye olutalo ajja kulusuulawo, ajja kudduka. Kale eno ye paal tulina MTN. Tekino kasanga tibabo nabagamba nti essimu bazirina ku kimanya mpola. Tekino, Itel, Infinix, Philips, Samsung, Honor